tuligesalina emitwalo 15 buli firimu nga firimu ogitaddemu obukadde 10 nojja netakuwa wadde ekikumi baba mikolo bategeka omukolo gumu ne batuyita ne tulya batuwa mmere mwemufunayo ogumu akakaga gwe mwogera si mukolo gwange naye don't worry, take it easy my brother, take it easy. First and foremost, nsaba twala kakisa kano okwebaza abakulira kumwe n'abazze wano okulwanirira omulimu gwammwe nsaba Mukama abakizeewo oleme kubanga obudde mwamaze bwa bwereere naye nze njagadde kukatiriza katono mwanyinaze kansibi byayogedde ne mwanyinaze fiina byabaddemu eggumba omanyi mu copyright eno gye mulaba tutudde wano naye buli ewali ssente wewali obuzibu byonna byonna bajja kubyogera naye eriiso mulitekenye ewali ki ewali ssente kuba wewali ki obuzibu bwe munaaba temutunuddaawo obudde mujja kuba mumaze bwa bwereere babawadde akakisa nti okkirizibwa okuwandiika ebirowoozo byo n'obitwala ku lolifoomu oba ku URSP ekyo temukitwala ku granted please do obupapula bubeewo bungi nabo bategeere how concerned you are oba okitegeera so mbadde nsaba ensonga ya celebrities bamakinge sure nti at least numbers bateekamu percentage kisobole okubeera protected ebeeremu ate ng'omuyimbi yatwala percentage ekola ki esinga obungi awo just tegezako okukatiriza ne bannyinaze babadde bakyogeddeko dda private copy levy sente ezo bwe ziba zimaze okusoloozebwa walo zigenda era ffe bannyini music oba ffe bannannyini betukulyetinze zitutuukako zitya awo nawe waliwo ekijusi bannange temwerabira njagadde kuyimuka njogere so that I can be on record ebintu byokwagerako. In that line, what would be your proposal in that line? Private copy levy, this would be my proposal. Who should correct and how should it? This would be my proposal. Nga fiina bwe yagambye bwe tuba tuzeeyo sente ezigenda ku registra general owa registra general ku URSP tulina okuleetinga fandi eyaffe kubanga ezo sente zaffe ate bwe zinaagenda eno n'atema percentage n'oli n'atema percentage ekyokubiri ffe tulina obuzibu bwa CMO ebbanga lyonna bagenda mwami wasula kyamusa mulungi namulabyeko wano bateekamu monopolism ng'erina kubaawo emu there is no competition so tetulina option kakati balina receiving aid no balina receiving distribution tewali era ne private copy levy sente zigende mu ebyo so awo wonna waliwo obuzibu bannange ekyokubiri emitwalo 45 gye baasabye twagala babeere kiriya ku alubamu ku luyimba kuki kuba bwe luba luyimba omuntu agenda kukola alubamu ya nyimba 2 abaana abamu tebalina ssente leero tetusobola kweteeseza ffekka tulina okuteeseza n'abantu abalijjawo abali mu future tulina okuteeseza abaabo abatalina wadde ekikumi ennyimba 25 zi ssente lumeka oba okitegeera ebyo byonna jasinjagadde kukkaatiriza n'obutava kulwawo nnyo so that abantu bali bafuna balance. Nsaba Mukama awewe omukisa. Thank you so much for coming. Thank you very much. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.